macha lwakuna ziri 11 mwezi gwa November omwaka gwa 2020. Nsoka kujukiza banafa ba Uvrage International bakugamba pichipichi gibakoze gibalita TVS 125 ginonyo gigule awe bye sento bengo biterezeza amafuta ennyo matono nnyo. Pichipichi eno kilomita 10 yinzo okunywa lita nga emu yokka ate era ekirala kyerina ekyenjawulo ku pichipichi endala zonna. Pichipichi eno yita kungude za buli kikate malaga faafa yetika nnyo mutogwayo mugazi nekirala ekisinga byonna eri trackable singoli akera nagikubako bagitrack eno damu n'ogifuna. Osobola okuginoonyako ku matabi gaffe wonna mu Nyendo tuli Masaka tuli wali mu Nyendo opposite Jagena complex, tuli Nansana tuli mu Ndeeba nenga n'ekitebe kyaffe ekikulu kiri wali ebbanda ojja kuba otusangawo Nyembere kutambulira bulungi nnyo. Jukira osobola n'okugifuna ku kibanja mpola ate ne spare ali mu matabi ago gemmenye. Esimu yaffe kweri ku noti musamu noti nya 2516 noti musamu noti nya 2516 bwotukubirako ojja kuba omanya ebisingawo ate nga ne Star Times ekyakujjukiriza ddala nti bannange gula dikodo giteekeeka. Liigi ya Uganda yatandika tuli ku match day 5 niwankubadde twawumuddemu ko tugenda kuddanga international break ewedde wetaga okuba ne dikodo alabo mpira gwa Uganda ogwa liigi olabezi Vilo olabezi Vipers olabezi Express olabezi Bull kugamba kino kijobi kugula dikodo ng'ogiteeka wako ebina byonna obiraba ate ekyokola kyangu nnyo gwe yagigula edda sasula bisali bobo oyinamu sente za lunaku ng'osasula olwo lunaku ng'olaba Sanyuka TV ng'olaba liigi ya Uganda naye nammwe abeesobola osobola okusasula wiiki oba omwezi alina kyoyagala okubuuza ekisinga waawo oyinza okuba ku simu yaffe eri noti 3M7 11777 noti 3M7 11777 yesimu koba okuba weebuuze oba olagirize osobola okubagamba nti muleetere dikode ewaka oba dish abutereevu bajja kukuleetera ate era mu mbeera yemu naawe abeera awantu nga tewabeera TV naye ng'olina smartphone tukugamba osobola okudownloadinga Star Times on app naawe n'osigala ng'olaba kyekimu engana n'abeera kusanyuka kyanaaba alaba. Kale Star Times eyo bweto bwekola ebintu byayo. Mu byemizannyo nsonga nnyingi koze lugenda okwogerako mukadde kano kusookera ddala olunaku lwajjo nabadde njogera ku Mate Cash ne muwerako ebyokulabirako bingi nnyo ku basambi abazze bakyusa amawanga n'ava mu ggwanga gye baamuzaalanga alaba teri chance n'agera mu ggwanga eddala eriyinza okumuwa omukisa. Bangi babadde bagoberera waliwo omukulu bamuyita Oscar Richards ne yampadde example ya Emerson. Kituufu Emerson baamuzaalira Brazil era yasambira timu ya Brazil ndoza yanda 17 bwe yalaba nga tewali chance kati yafuuka mu Italy akaba kubira game ziringa 23 musambi wa Chelsea naku nali mu timu y'abanafu aba Lyon gyali kuloni. Then ne Kibazo Geoffrey wayogedde ku Alfredo Di Stefano ono yakubira amawanga 3 malamba. Yesu lwakubona ate ekyenjawulo ekyaliwo nti yebisira we yasambira omupiira amateeka tegali nnyo makakali ng'omusambi bamukkiriza okusambira mu ggwanga lyonna lyaba kasita abanga mutuuze ne bwaba yasambirako mu ggwanga eddala. Kyovola bali Fred Di Stefano mu myaka jana yasambira Argentina ate bwe yasenguka n'agenda e Bogota mu Colombia mu mwaka gwa 2009 era yasambira Colombia. Then ate n'amalire Spain bw'osoma ebyafo bya Di Stefano yakubira Spain okuva mu mwaka gwa 57 paka mu mwaka gwa 62 mipiira 3 mu gumu n'abatebere gola 23 liri ali gwanga lero kusabira gwanga lya stingo okusambira omupiira naye nga ate obuzaale bwe bamuzaalira mu Argentina. In fact yafana okufa yafanga musanvu mwezi gwa Kasambula mwaka gwa 2018 nga n'emyaka 98 yafa heart attack mu kibuga kya Madrid. So mwebale nnyo kuliza CBS FM radio ate lero katulabe ku nsonga endala nga bwe ziri. Tulina qualifiers eza World Cup kusema zinga wa Asia wali emipiira olwaleero kusazina kwera mukaga nedda kya 10 tujja kulaba Australia ngesaba ne Saudi Arabia. Jukira bano basamba match day ya kutaano bali mu round ya kusatu. Round yo kusatu twagambye jjo ebiramu ebibinja bibiri bibera mu teams mukaaga ne balondamu teams zibiri eziba zikulembedde ebibinja ebyo ebibiri ne zigenda direct mu World Cup. Kakati bana bakwata ekyokusatu mu buli kibinja abo beekuba omupiira awangula yagenda mu Interconfederation Playoff. So mukadde kano we bali bakyali mu bibinja ebibiri NB mpira basamba gwa kutaano nenga tugenda kulaba Korea Republic ngesama ne UAE kusama 8 kumwenda tulabere Lebanon ngesama ne Iran, Vietnam esama ne Japan kumwenda, China esama ne Oman ku 12 ne Iraq bajja kuchaza eggwanga la Syria kusabira ezekiro. Ebibinja ekibinja emwe muri amawanga nga Iran abakikulembedde, Korea bali mu kyakubiri no bali mu 8 na Lebanon ba kusatu, UAE ba kuna, Iraq ba kutaano ne Syria ba mukaaga. Then ekibinja B mwe muri amawanga nga Saudi Arabia abakikulembedde ne points 12, Australia points 9, Oman mukaaga, Japan mukaaga, China 3, Vietnam tena bakunganya point yonna mu mbeere eyo. Wali abasaminga bata 14 wa timu ya Liverpool akubira mu timu ya Japan
era y'omu ku basinga goal nyingi ine goal ziringa 9 zagenze maaso n'okuteba mu qualifiers. Then bwe tujja kusema zingo wa Africa era nawo tuli ku match day 5 olwaleero tuli ku match day 5 yes bwe tugenda okulabira the mighty Uganda Cranes olwaleero tunkane gwange lya Kenya sawa zigenda kwera 10 za kawungezi wali ku St Mary's ekitende tugenda kulaba omupiira ogw'ensanvu mu omwenda nga mawanga gano gakwatagana muje tulabyeko Cranes eyina enkizo of course wangula emirundi 32 Kenya ne wangula 22 ate ne bakola amaliri ga mirundi 24 naye ate mu Afcon oba World Cup qualifiers awo wo tugenda kusisinkana murundi gwa 13 olwaleero mu 12 je tukubyeko nabo tuba wangudde emirundi 6 ne batukuba gumu ne tudrawing emirundi 5 nga mubalidde n'amaliri ge twakoze ewaabwe aga 0-0 then no balira munagale aga 2-11 ge bajja wane Nambole mu African qualifiers za 2-12 ne batukuba ne batujjako amaliri ne batulemesa okukiika so ebyo bitwe bibiri Kenya ensonga zaabwe bazikwasa nnyo omusambi gwa Michael Olunga akubira mbawalabwe eyo musajja mutebi mulungi nnyo yali abaddeko mu ggwanga Sudan sako mu ggwanga China era ajja okuba kulemberamu nenga ne Cranes of course yinzo kwa mko kunchuka subira micho okwa accommodating aba defenders nga Bevis Mugabi akwira mu timu y'abanafa ba Rangers Timothy Awani akubira mu ggwanga erya Israel neiguma naye ndowooza mu konti asobola okuma accommodating mu timu gyagenda okusoma olwaleero naye nga ukyukalidde ajja okubeera captain ekyo si kyakukyuka kuba Emokwi teyayitibwa game ya sawa 10 za kawungezo olwaleero era tujja kulaba Ethiopia ngesama ne Ghana ku sawa 10 tulabe Tanzania ngesama ne Congo eyabazaire sawa 10 ku sawa mu Rwanda ekyaza Mali abono tuli mu group yemu tusaba Rwanda batukubire but then waliyo Congo kusama ne Namibia sawa emu Benin bali ne Madagascar sawa emu South Africa bali ne Zimbabwe sawa 4 ne Togo bali ne Senegal gwange limu kwaga gayita wedda bagenda kusamba sawa nyeze ekiro in fact Senegal ne Morocco bayita wedda bamale mazimi pira bali ndidde hade eri esemba yeyo mwezi gwe March yesala wa bagenda abatano botunulira ekibinja nga Ghana yetaga wini olwalero by the way Ghana eno kube ekyalira timu ya Ethiopia yetaga wini ya lero Uganda South Africa bakulembedde ne point number atenga ne South Africa bayine nyonta basemba okuzanya mu paka zensi yonna mu 2010 nga bategese kitegeza betaga okudda yoko bolaba World Cup awo izizeewo ya 2014 2018 babadde tebakyakiika so nabo bali yagadde okuddayo Ghana bagenda ku misinga services zo Musami Thomas Partey wa timu ya Arsenal mulwadde era balabine game ya Arsenal ku weekend nga Arsenal ku timu ya Watford ku Emirates teyasambye nayo Zmatland yakubye mu kifo kye kale Ghana yizo kumusubwe nnyo mu bufunze etimu 17 tezirina mukisa gweyongerayo zimalayo bumazi mipiira mwezo mulimu amawanga nga Congo Djibouti Ethiopia Guinea Bissau Liberia Kenya Malawi Rwanda Sudan Zimbabwe Mauritania Mozambique Namibia Niger katosola no gatako amawanga nga Angola ne Togo abonna ababiri boy ekyenjawulo kye balina bazanya World Cup ya 2006 bali ba debutants mu gwangere Bugirmani nabo bawanduka dawe tutukidde olwaleero kale yembera yeyo qualifiers Africa zijja komekerezebwa nga 10 nga zijja komekerezebwa ku Tuesday luno luzanyo lusooka era abanakulembera ebibinje 10 be bajja togena mu playoff mu mwezi ogwa March tulondeka abatana baliyitawo bwe tugenda mu Europe naye wali emipira olwaleero wali omupira gw'okufa kokanga Greece ngesama ne Spain kunyana mu 5 ezekiro Spain yene badani beaten emipira gya World Cup qualifiers 20 gyesembye okusamba in fact ogumu gwe yakubwa bagugikuba mu campaign yeno Sweden bwe ogumu gwokka nenge gisigadde wakiri badde yakola amaliri egibagiganye ejja mupira gw'olwaleero nga Sweden yabasinga points 2 namba jukire esigadde emipira 2 bagenda kusamba ne timu ya Greece naye ina chance singe wangula lelebe ina chance jukira akulembedde oba owokubira abasinga points nya Spain mu group eno kakati betaga kuwangula okusobola okutangaza emikisa kyendowooza nkinzo okuba ekizibwe ennyo ku Spain naddalanga yeetaaga jukira Spain ompira gwayo ogusemba igenda kusamba na gwanga la Sweden kakati ina kuba Greece olwaleero isobola okweterawo embeera ennyangu ng'esamba ne gwanga la Sweden bakyalira timu y'abanafu aba Georgia mu kibuga ekye Tbilisi Zlatan Ibra tajja kubaawo jukira amisinze emipira 12 olw'obuvune tajja kubaawo naye nga ndowooza mu konti kocha ayinza omuterekera omupiira ogunaasembayo nga basamba ne gwanga la Spain kubanga gujja kuba gwakufa kukka mu mbeera eyo tubadde tulaba timu ya Sweden nga mipira 6 gyesembye okusamba mu qualifiers 5 ku jo egenze maaso n'okugiwangula kyovola bange ekulembedde ekibinja omuli Spain yebakuba n'omupiira mulamba
Spain eno yali teruzinze mupira gwa World Cup qualifiers okuva mu myaka gy'ekyenda eri wansi naye Sweden yazine bakuba omupiira mulamba mu campaign eno kale Sweden esamba sawa zigenda kubera 2 ezekiro tugenda kulaba Azerbaijan ngesamne Luxembourg sawa 2 Russia bali ne Cyprus sawa 2 Armenia bali ne North Macedonia sawa 2 then kunyana mu 5 waliyo Republic of Ireland okusamane gwangere ya Portugal bali mu kyakubiri mu group mwe bali group ene kulembedde gwangola Serbia Portugal balina points 11 naye nga babadde in fact bawangude emipira ene gisembyeyo balabika bulungi nnyo Ronaldo jali bono Bernardo Silva kamani stage ekali timu yabwe erabika bulungi lwakuba nti bagenda kwanganga Republic of Ireland nayo etaluzinze emipira ebiri gyesembye okuzanya World Cup qualifiers bagikyalire waka waayo si mupira mwangu naye Portugal of course quality yayo esobola ogera maaso n'oguwangula waliyo Malta okusamana gwangira Croatia kunyana mu 5 Slovakia bali ne gwangira Slovenia Germany bayitawo dabakyaza Liechtenstein kusawa 4 tusubira omutendesi okola enkyukakyuka nyingi nnyo olwaliro kubanga bayitawo dda of course okuwa abasambi abalala chance ne Romania bali ne gwangira Iceland sawa 4 dakika na 5 ezekiro Europe bwetyo bweri n'enkya waliyo ne ku Lwomukaaga ne ku Sunday ne wiiki ejja mugamu ku mawulire agawandiikiddwako olwaleero mu Man U Dean Henderson agambe agala kubaabulira agende mu timu esobola okumuwa omupiira kigambibwa Newcastle emwegwanyiza okufaako obufi kinajjukira omulenzi ono mu mwezi gw'omunana yazza obujja endagaano empya mwafunire omusaala gwa mitwalo 12 eza paundi buli wiiki yafuna obuzibu yali afunye ekifo kya namba emu ku timu ya Man U naye ate n'alwala twagenza okutandika season nga mulwadde kati De Gea n'akozesa chance eyo n'ayimpressinga nnyo kizibu nnyo okumalaga mujjawo David De Gea so omulenzi ali frustrated alabika nga ayagala kutambula mu agende akyali muto myaka 24 kirabika Newcastle ku sente zino ze yafunye eyinza okumusayininga mwezi ogwa January kuba awulira nga Man U agikoye then Aston Villa Steven Gerrard ntesaganya zigenda mu maaso yalabiddwako n'olunaku lwa Jonga akomyewo ke Bungereza tetunnamanya oba yabadde kulaba mipira gya Bungereza gya international gya World Cup qualifiers oba yabadde azze kukanya na timu ya Aston Villa naye nga ye yazze Bungereza yakomyewo era kigambibwa Aston Villa ekkiriza okusasula obukadde bw'ensimbi za paundi 2.5 nga compensation wa timu y'abanafu aba Rangers jukira nti Gerrard abadde ayina endagaano ng'ekyali mpanvuko ne backroom staff yonna gy'abadde akola nayo ekigambibwa yinza okumugoberera okusinziira ku nsonda next Liverpool sporting director Michael Edwards naye bamwegayidde asigale n'agaana season eno bweggwako agenda kusula butawula agende kigambibwa omulimu bagwadde dda abadde assistant we Julian Ward yagenda okutaking over nga sporting director musajja ono Edwards akoleddeko ku teams nga Portsmouth sake teams nga Spurs before nga najja mu timu ya Liverpool mwaka gwa 2011 era tumulabye mu transfers nyingi nnyo ez'amaanyi ku timu ya Liverpool ng'eyingiza ne mu kufulumya jukira yaleeta Salah ku bukadde 3.9 n'aleeta Van Dijk ku bukadde 7.5 Alisson Becker ku bukadde 6.5 Sadio Mane bukadde 3 Andrew Robertson bukadde 8 nga mujja mu timu ya Hull City n'aleeta ne Gigi Wijnaldum ku bukadde 2.5 nga mujja mu timu ya Newcastle eyamaze n'agendera ku bwerere mu timu ya PSG ate mu baafulumizza yatunda Coutinho bukadde 16 n'atunda Dani Ings obukadde 2 Dominic Solanke obukadde 19 Mamadou Sakho 18 Dane Ward yamutunda obukadde 12.5 n'atunda Ryan Brewster obukadde 23.5 mu timu y'abanafu aba Sheffield ekisinga okwewunyisa emyezi 13 egiyise Didwe no yabeererawo omulenzi yasoose okuteba ku ggoolo kasookerenga yabuli ya Liverpool emyezi 13 egiyise ggoolo egi yasoose okuteba gitebye mu nnaku 3 eziyise yabadde agenze empiira 3.5 nga agenze n'eddakiika z'omupiira 10:525 timu ya Liverpool yamutunda obukadde 23.5 nga diru ezo zabangamu omusajja ono Michael Edwards agenda bajja kumusubwa naye nga kigambibwa kati abadde omumyuka we Julian Ward yagenda okutaking over byesikoze biri mundu agenda kujja nabe kutana na mu 5 mu Kalasa Mayanzi wali ate n'ebirala tukyajja nabyo Cranes ompira gwa Cranes gujja kwera ku 8 ku saa 10 za kawungeezi eri ku radio ey'obujjajja Kalasa batuuse paka saa 7 ez'omutundu Ssaabasajja Kabaka awangaale